bwe kibanga okulumba Kasuku ebeera ataaka ku bonna. Mwe ki ekibalowozesa nti okulumba Lumbuye ebeera ataaka ye yekka ng'omuntu? Ani yabagambye nti osobola okulumba amaka omuli abalwanyi 15 naye nga gozze na kapasite erwanagana na muntu omu era nga weesunze okuddayo n'obuwanguzi ojaguze? Bano abaana balina missoni y'amaanyi ekigendererwa kyabwe si kya kukuba Lumbuye yekka wadde nga beesoosezza ku Lumbuye naye banoonya okuggyawo buli ddoboozi eri kyayogera ku nkyukakyuka. Buli muzindaalo ogukyayogera ku nkyukakyuka. Teweerabira nabagamba nti Museveni ayagala bazzaayo mu mawulire g'emabega nga ye maaso ag'abantu nga we batatunuzza kamera tewaliiwo kiyinza kwogerwawo oba baalinako kontrol we batatunuzza kamera nga tewaliiwo kiyinza kusokolwawo ku mulembe guno. Amawulire gabadde gakubya nnyo Museveni nga gakunamya nnyo Museveni kubanga buli muntu yaweebwa omukisa okubeera munnamawulire azirongaazi okutta akasimu osobola okuweereza oyo gwe weesiga gw'olaba nti alina following ey'amaanyi n'akatambuza akatambi nga gw'obadde ng'omusasi. Kakati Museveni ayagala gino emikutu gyonna ne bannamukutu bonna bano ab'amaanyi bonna abalina following abakyayogera nti agende abazingeko abasawuka eri omulundi gumu then bano aboogera ebyokuwemula bayandaale. Era bwe weetegereze nnyo abantu abakulidde mission ekuba Lumbuye mpaayo omu nga ku lulimi lwe terufulumirangako kigambo kiwemula. Video zaabwe zisinga okutrendinga batrendingira mu ki? Mu kuwemula. Video zaabwe zisinga okutrendinga batrendingira mu ki? Ku nsonga za ggwanga oba za kisaazisaazi. Kakati ate ndaba nga gurupu y'abasaazisaazi yeegasse yonna yonna kubanga nasooka kulowooza nti oba osanga Kasuku yanyizeemu ng'omuntu nga Lumbuye amukubyemu naye bw'abazze n'agenda ku mukutu ogw'olumbe ogw'okwalula abalongo ogw'okuwayira ogw'okukola ki n'ogw'okukyala nga buli wamu agenda ayogerera Lumbuye n'awerekerwako emperekeze ez'amaanyi ennyingi ennyo nategedde nti eno mission kino tekiri ku Lumbuye yekka kubanga n'eryo ejje lyetenda amaanyi maama Lumbuye envubu nti mugenda kugisitulira mu nnyonyi. Lumbuye envubu nti mugenda kugisitulira ku kidyeri. Bw'aba Lumbuye yalumba omuntu omu n'afuna akayiso afumite ku mutima naye atoowolokoke. Naye maama yatoowolokokera wangi n'agera n'amansa amayute wano n'amansa amayute wano n'amansa amayute wali bw'amala n'agamansa ne wali ne banne ne bajja nga bakomberera. Tugenda kukuba taliiko babe olowooza ava mu bbanga n'abeera waali awo gwe ki ekikulowoozesa nti ye ogenda mumukuba nga taliiko babe ng'ate gwe wowulira nti yakukubye naawe wabadde n'ababo oba mulowooza nti muli b'amaanyi nnyo okutusinga? Mulowooza nti tunafuye nnyo mutusinga amaanyi? Tukoleeza olutalo Kasiggulu siikuule n'enfuufu ebimuwoza nti musobola okuyingira abantu pasono. Nze tolina woyinza kunnyingirira pasono kimanyiddwa ndi mwana w'abaavu nange nkyeyogere ate nze nasooka okukola ekintu kimu nasooka kubabuulira gye nvudde omubi omuzibu ataliimu yadde akanigguusa ataliimu yadde akawooma nze tolina wooba ogenda kunkwata. Nze atagendanga mu maaso abaana nze atagira mbu simanta gaba buyambi nze toyina nze woyinza kunkwatira bujega ebyo mutiisa abantu tujja yingira pasono addamu okuyingira pasono Lumbuye naffe tujja kuyingira pasono mwe kye mugamba nti pasono zaffe zo tuzitiisa nnyo oba mbi nnyo okusinga ezammwe abatamanyina bika byammwe abatamanyina buvuna buddo bwammwe mulowooza nti mbi nnyo. Ayagala okuyingira ekika ayagala okuyingira pasono the gate is open. Naye temuliddamu kutiisatiisa tugenda kukuba paka kuwulira bubi maama nga ffere tubaliiwo kubakuba enema. Embuto nga muzisiba zaani mmwe nga nze ndiwo wano omukubi wa enema temuddamu kubaako gwe mutiisatiisa. Missoni yammwe nnene nnyo esukka ku kino eky'okuvuma obuvumi Lumbuye. Missoni yammwe yakuggyawo buli muzindaalo kati ogubadde gwogera ku by'enkyukakyuka. Mwagala okuzzaayo ensi nga bannayuganda amawulire bagabateera baagalidde amawulire amatuufu bagakusika munda ng'era bwe nabagamba abo basemeeyi w'essaali waaliwo egguliro lya Stephen Kazinda ku ssente za Global Fund zaali za NSSF oba zaali za Global Fund. Stephen Kazinda yali akola mu ofiisi ya Prime Minister. Stephen Kazinda amawulire ge baagasabika munda
nga bagakulembeza amawulire gabeeremeddemu ku lw'emityana imagine nga amawulire agakwata ku nsonga z'ensi yammwe muba muyambye ne mugabalaga eno wasemba temubakkiriza kubimanya nnyo naye nga wano waliwo omutwe omunene naguze eryata eryakabenje nga wano waliwo ono agenze naggulawo ekifulukwa kye bebikulu avuganya oli yaguze eryata eryakabenje Jose Chameleone aguze sikaleedi avuganya obulungi Bobi Wine eyamusooka okugigula nga gegama wulye mwe mwatambulizanga abantu gye baagala obbazza era kyova olaba okwabo kwe kubeera basenga ne bakojja senga gundi kola bwoti mu kisenge n'omubuuza nnyoko okukuzaala yasomera mu ssomero lyawa era ekyo kyompemula gw'olowooza nze sikiina ku mubiri gwange lwaki tokindeetera ng'okisabise lwaki okikubawo abo tebaswala kuleeta muntu ku mikutu gyabwe n'akubawo ekigambo ekinene bwe ppaba nabo bennyini ng'abantu tebaswala kukubawo kigambo kinene bwe ppaba lwaki gurupu erimu kulumba lumbuye yeyo abo abayigiriza abantu okwegadanga n'omubuuza gwe wakuyigira wani yakukusomesa gwe yakutandika ng'okyalina eno mu primary tewali simu temuyina radio temuyina ki gwani yakukusomesa nga temusomesangako baana kuyonka bw'oba tosobola kusomesako mwana kuyonka nti omwana ajja amanye ew'okuyonka ne baba nga bajjeeko amatala gwani asomesa sex abasomesa ba sex abalungi ssebo kakati olwaleero be bali mu kutugamba nti bagenda kukuba lumbuye with facts tugenda kuyingirako pasono kati lumbuye bw'omuyingira pasono kati ne bw'ogamba nti lumbuye yali ki ono lumbuye gwe tulina gwe tumanyi ow'emityana tetumutegeera ow'ewankulukuku tetumutegeera ate era tomumanyi ate nga nze nsobola okukumanya ate nga kamera ziri awo wennyini mu boolimu naggamba nze siteebeke era simanyiddwa naggamba nze nze gw'otunuulya n'otansuubiriza kuva mu bintu byenkola ng'oyinza okwesanga kamera zange ziri awo wennyini awo mu mapeesa g'otunako ne bagga enkya tuvumo n'enkya tukubo nga kamera zange ziri awo nga be bakasuku bange ate onfuna nga ze nkusu zange ezimpa info kakati nkubuulira genda mpola gendeezako sipiidi gyegendereze yattokyaya sipiidi yakabinyo sipiidi yewalumbe sipiidi namuzisa genda mpola era mbadde nsaba okutwala omukisa guno okutegeeza bayutuba be Uganda mwenna ababadde beesunza okubwebwena lumbuye obuyinza obwo mu musango guno mbweddiza addamu okulumba ogenda feesinga nze era amagye g'omu bbanga gonna maduumire gakookinze galinze bulinzi addamu okufuguma nago galumbe bye byange